ensonga ya Besigye tejja kusalirwawo mu court martial ejja kusalirwawo mu State House. Besigye ne bwana aleeta balooya 100 ne bwana aleeta balooya bonna aba Africa ensonga etegenda kusalirwawo mu court martial egenda kusalirwawo through peace talks ne General Yoweri Museveni. Nkulamusizzaako nate gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo munnange bwentyo nze kuse era munnange nga maze okubeera nga nzijako ekiyinja zikometa yaffe bwetyo eri mu kkomera wali eruzira era nga wano tukonekitinga butereevu ne State House twalabye wano Faruku Kirunda ng'atutegeeza nti Besigye kyalina okukola alina kusaba kisonyiwo eri General Museveni asonyiyibwe. Kakati munnange nga bw'owulidde ebigambo bya Gashumba ebyo era bikwatagana butereevu nti court martial gye tulaba era nga Andrew Guti bwe yatutegeeza nti eyo court martial gye mulaba General Museveni ye mulamuzi omutuufu muganda wange era kasooke nkuddiremu owulire. Ensonga ya Besigye tejja kusalirwawo mu court martial ejja kusalirwawo mu State House. Besigye ne bwana aleeta balooya 100 ne bwana aleeta balooya bonna aba Africa ensonga etegenda kusalirwawo mu court martial egenda kusalirwawo through peace talks ne General Yoweri Museveni. Mbuuza lwaki ali mu maji ali mu court ya si amaje ani akulya amaje mu Uganda. President Museveni ye judge wa court eyo kyasalawo nkiddemu ani akulya amaje mu Uganda si Yoweri Museveni. Besigye yamulisa mu court yaki ya court martial si amaje ani commander in chief si Yoweri Museveni kati yajja okumusumulula nga yagadde. Bino na munnange mukubiwulira kwegamba byetaaga kwegendereza nnyo okuwulira kubanga sayidi eri endala kwegamba balinga abagezaako okubeera nga abamu ng'abantu amu bwe bagamba nti balina kye baagala okubeera nga basitula. Kisijja kugamba nti kituufu kubanga bw'ataba Dr. Kizza Besigye kubanga Frank Gashumba yatugamba mbu kati oyo mufu takyasobola kubeerawo kuba twali betulowooza nti bali abalowooza sayidi eri nti kabadi nti Besigye gwe baleeta Frank Gashumba agamba nti oyo mufu. Dr. Besigye tayinza kuddamu kuyimirirawo. Fe yatugamba 2016 nze 2016 akalulu ako twakawangula nze nengwa ne suuti y'okulayiriramu naye ne batubba suuti ne bwakomobira 26 ani yes tasobola kukomawo abantu bagenda bagamba ki kakati olwo option nebanga esigadde yakubeera nti katugeze kale oba Winnie Byanyima kale oba oli awo nti abantu bayinza okuwulira obusungu ne bagamba nti akale katuwagire Winnie Byanyima naye n'abeera nga atukakasizza. It's good to be to hear people saying that I can lead them. It's a suggestion that they trust me, and I thank them for that. I also say that I'm capable. I mean, what haven't I been through? I've been through a good learning process of development challenges, political challenges, international relations, name it. But I don't necessarily think that this is the time to be talking about who's going to be a president. We should talk more about how do we restore our democracy. I'm happy to be part of that discussion. How do we restore democratic rule? How do we get ourselves out of this decline and reverse upwards again? I'm not excited about being in the next election. What is there? It's yet another opportunity to beat up people, kill people, steal votes, bribe people, army involvement. I mean, we must sort that out. I want to be part of helping to sort that out. Oyo Winnie Byanyima atukakasizza tugambye nti ensonga si kwesimbawo, ensonga enkulu. Okitegeera era n'akunnyonnyola byonna nti ekikulu kyakubeera nti nno Uganda
edda mu kkubo ettuufu so si nti just kwesimbawo bwesimbi yes obusobozi abulina na buli kimu akisobola naye oba oli awo nti ebizibu bya Uganda bisukkawo ku ekyo ekyokubeera nti omuntu ayagala bwagazi kwesimbawo. Naye Nambooze ng'amaze okubeera nga akyalira ku Dr. Kizza Besigye mu komera yatutegeeza atugamba nti Dr. Kizza Besigye yagambye nti temugezaako kuteesa na General Museveni, tewabaawo omuntu yenna agezaako okuteekawo enteesaganya ne General Museveni nti bamute. Nedda, alina kuteebwa si nti basonyiye musonyiwe, ebintu birina kuyita mu mateeka. Kati kino oba okukeerezebwa kwa bino byonna tulaba nga Martha Karua tebaagala kubeera nga bamuwa empapula ezimukkiriza okubeera nga awuza omusango wano mu Uganda. Era Dr. Kizza Besigye agamba nti ekyo bwe kiba bwe kityo tagenda kuswikinga balooyazi ye baayagala kubeera nga bamukiikirira. Kitegeeza balina kirekerayo bwe batyo, bwe bagaana kitegeeza ajja kuba talina balooya. Bwe bagaana naye ng'omuntu yeebuuza nti lwaki bandiganye, kubanga oli alina ebisaanyizo byonna, lwaki bandiganye? Kubanga bwe kiba nti ekituufu bamusanga n'emmundu obanga agezaako kubeera nga yeekera ng'ensonga yaaba entuufu, obujulizi babulina. Lwaki tebaleka oli naye n'abeera ng'ebintu bye bitambula smoothly, baayagala okumuwolereza ne babeera nga bye bamuwolereza, ne bagezaako kubeera nga batuuka n'okuba ne lisiti, balina lisiti. Jozi mwalaba ku kooti masho ku kooti wali Makindye nga balina lisiti y'abalooya be bagamba nti bano be balina ffe betumanyi, so nga ate balooya ba Lukwago bakakasa nti ne ku ssaawa eyo yennyini nti Besigye yali asobola okukola ki, okukyusa, n'agamba nti ono yabeera mpolereza, ono nedda. Ne ku ssaawa eyo baakikakasa, naye nga abasajja balemeddeko nti nedda, bano ffe betumanyi. Naye kwegamba njagadde nnyo okubeera nga tutunulira ebintu bino mu ngeri, kubanga kati ebintu bingi nnyo ebijjidde omwo munda. Already eri tulaba waliwo abaagala bini byanyima yeesimbewo, bini byanyima azzeemu bw'atyo nga bw'owulidde. Frank Gashumba tukakasiriza n'atugamba nti bwe muba mulowooza nti nno Besigye asobola okuddamu okwesimbawo oyo kakati. Ate era still Besigye yagamba nti asigazza emyaka 2 mu active politics. Gyasigazza bwe yagamba bw'atyo kitegeeza nti olwo yabikole ki, yabiwummule, asigale kubeera nti kati yeebuuzibwako bwebuuzibwa, era nga tumumanyi nga activist yaliwo mu kiseera ekimu era yateekawo challenge ey'amaanyi eri General Museveni. Wabula Frank Gashumba akakasiza ddala nti, kubanga Frank Gashumba yali mu kampu ya Besigye, era yakakasa nti Besigye abadde nga ajjawangula Museveni. Kankulekera akatambi ako muganda wange okeebulirireko. Wabagana nti waba mutidde 2026 ayinza okudda mu kalulu. Dr. Besigye tayinza kuddamu kuyimirirawo. Fe yatugamba 2016, nze 2016 akalulu ako twakawangula. Nze nengwa ne suuti y'okulayiriramu naye ne batubba. Suuti n'ogikola mu Uganda waliwo bayita electoral college, mu America waliwo bayita electoral college. Si yesalawo kati electoral college bayita electoral commission mu Uganda. Yesalawo ni afuuka president. Mwabakuba akalu si mu musalawo afuuka president. Abakuba akalu musalirawo ababaka bakansala dindako musalirawo ababaka bakansala bameya n'entebe eri ngoyala okubeera mu moloka eriko flag 2 agisalirawo electoral commission justice byabaka kati wala bagenda okufa olwekyo ne bwakoma 2026 ani yes tasobola kukomawo. Abantu bagenda bagamba ki ekyokuwangula kirala n'okulangira byanjawulo. Okuwangula kirala n'okulangirira. Kati kambabuze 2021
Bobi Wine yali atunka ne Museveni siwe kiri General Muhoozi Kainerugaba then he was the commander land forces siwe kiri kati ye CDF kamalirize bwenti General Museveni buli wagenda ekyambogo najja nomination papers abeera afuuse president elect so kati bana abajja bamala budde babo comedians badikuula ba fake master bas abafere ba struggle basaba wani musigale kubwa meya Lord Councillor oba MP naye ntebe eriko flag ebbiri ng'otambula si yammwe so tugaanti bwe bajja bya wansi bali okay kiri bakirekere muze ya kifuge nga bw'owulira nze ndi mu katoliki ne sinza fuuka papa tekiriyo tosobola kati gobera wansi nze ogwange gwa kusembera buli basande kati bano babeerenga basembera parliament nze sono fuuka Ssaabakristu gwe fuuka kansala fuuka omubaka fuuka meya division meya egiveeko omuntu yenna asuubira nti alijja Yoweri Museveni n'akalulu wano obusiru bwo ne bw'otikka Sinotrack eza Uganda zonna tezibutwala omuntu yenna asuubira nti osobola kujja Museveni n'akalulu kano tolimenti kubeera mu kibuga olimenti kubeera butabika oli mulwadde